When you get the message, Deputy President, Kuma ababivuga bateeka musente tetugenda bikkiriza saakukiriza namawulire otutuusa mataba nategedde olukwe mulimu ababivuga mulimu abaleeta olukwesikwesi ekyo tetukiyisangako tetugenda kukkiriza namawulire otutuusa bakiryamu ssente ababisayinza ebiwandiiko byonna byonna abamanyi bulungi nabategedde era ngenda kuddayo tegeeza abantu b'omuluka gwe namawulire bonna bakola ababisayini nga babirinamu omukono bonna nalategedde. Allow me to welcome Honorable Kadu. Let's speak each other to government in Kansas. They could be looked at the people. And you begin that chant as similarly to show up the laser. But however, Bagam, Magic, but it demo. Then you take it if you want. Percentage was the one. I take the one procedure. In committed what is always what is not given mass. One that we know alone. We know you got them. We know between getting a mass or Guru. The one they are in Asala. Procedure is very wrong. I can't say no. Umutaito kwa sama ni kwa naka lisigani. Later let a procedure take place. Otherwise, that's what I can't know. It's true to chake na. It's chake na wa. Basi the chairperson taka kuteleza mkatono. Leta kalioga yake na. Tukamete takalika abasenze leta takalina wagenda. Saga na mfuleni kwa kijama. Ichapa tuchirina itakawe just kuliko basenze. Kubanga abantu kasaba nafuna message nti abantu bajotandikira. Kubanga bakaye yagenda. Itakatia paso tuseleze nawe ndikaba senze naye nga wendi. Thanks very much. Tusikate bakwe guidance. Bange bitwike na mwandiko. Zisola kuanza kukichese manyi. Mtikati tandikirewa. Ekikyetaaga nga stakeholders bangi abenama n'abantu abalabona kubanga yine bibatwala baagala baba n'amakulu okukulusika kundi baali basabyeko tubagala batwale buli kintu kyonna kirina kuddaama mu kanso kyapaso nekyo kimanyi bulungi statement genda ekanga ng'omuntu atyogedde bwogezi temanandadeka tufuna procedure entuufu notakireeta wano mu kanso ate nga mugenda abantu bakuba babuuza nti mwagitunda namawulire mamutunda Because Master is always partner to Kamuka to Sunday or Susie, the abantu is open up Sika, and statement in Gazinjo. Reto Saba, but the Saga and Joan Council, Baggy to Tita Council, Cato to Chapo, Kulunga, Yami to get a pizza, to play at the Catholic Convention. Baggy to an afraid to bring and that laser. Knowledge that is a statement in the Nebuchadnezzar to deal away, Maluku Zabun. Tugende mu office etufu tuzimanye stadi eza government tuwatate bulungi naye kasanize bukanzo tukukanga neyanza nebo batu bakukomeza ulengo kumekereza mirembe webazaka katonda nogati mukama webale bino byo biwampa oba bakundi bamwanyisisa oba bakundi bamesenziro oba bakundi banjogerede bitinayize kyenebaza obwereza kukomekereza muki Omanyi bakulembeze banaffe bayita munabali kulambeza abakulu nga n'abambali mu makomera lwakulembeze golowooze tebayinza kuno naye nama oza bwe tebayinza kuteeka bukodyo no bakosereza olya ne bakukanya naye Katonda bwakuwanga obuyinza bwakuwanga obuvunaanyizibwa n'okukomekereza mu mirembe weebazanga tetulina kuddaala mu politics wakugwanagana Politics wa kufumakana yibirya kumasima ko kulembeze kwa abantu ekyo kyagamba nti genda oyibirire naye byonna obikola ng'okumikiriza mukulembeza akumikiriza eryo lwojja n'okola n'amaanyi g'olumanyi nti leero kati bagenda kusiima ndabye wano kansala w'engoma ndoozi ey'omukulu ng'alwanirira abantu be babawe ku mirimu ekikuwa olusasobola okudda ne bakuyisaamu eggaali naye kati bamanyi kyero ku ground balwanira n'emirimu egibagizisa eri obasakire nakubigala ku gaali wakati ekyogera nti nagenda kuzira eddoboozi musajja abantu abalwanirira
Abamasanyalaze babawere ku mirimu otukeeri nga bagakatonda akugasisa kyoyo ekyo mu kukulembeza olwanagano bamubiyitiriza naye njagala okubabulya buli omu mu ddiini ye oba abantu basiima oba tebasiima waliwo katonda ajja okusiima obuweereza era ajja kujjukira gweokubiikiriza nga bino ebiriwo naye katonda ajja kumala okujjukira obuweereza bwo era agambye nti lwana oyimiriranga mu mazima olulimi olwokutano agambye naye gwe tamiirukukanga mu byonna bonaabonanga kolanga omulimu gw'omubuulizi w'enjiri tuukirizanga okuweereza gwo wanze kaakano nfukibwa n'ebiro eby'okuteebwa kwange bituuse mwanya okulwana okulungi chairman asoma lipooti ye ng'atulaga nti Namawojjolo baagigasse ku Namataba Town Council. Ffe nga bakansala olukiiko olukubirizibwa sipiika ne bakansala ekiteeso ekyo mulimu abantu abaleeta olukwesikwesi nga bagezaako okwagala okukireeta mu kanso. Ekiteeso ekyo ne tukigoba. Ssentebe w'eggombolola aludde ebbanga ddene nnyo ng'ensonga eyo agezaako okwagala okugitunda mu bantu. Bakansala ne tukigoba nga tetukkiriziganya nakyo nga Namawojjolo okutuzza ku Namataba Town Council. Naye kinneewuunyisizza olwaleero nga ndi mu kanso nga chairman asoma lipooti ye nga tutudde awo ng'alaga mu Namataba baatugatta dda nga Namawojjolo baatugatta ku Namataba Town Council. So n'olwekyo bannabyabufuzi abamu ekyo tukikomye. Bwe muba nga mumaze okugwa mu bifo bye mubaddemu muleme kuteekawo mbeera ate yakwagala kukwata kisubi nga munoonya waawa naffu bwe musobola okubeera nga mwekwata. So olwo olukwe nalutegedde ssebo ssentebe w'eggombolola abaddeko Isalo John Bosco ekyo ekintu w'okiri emabega naye ffe nga bakansala b'eggombolola ensonga eyo tetugimanyi era tetukkiriziganya nayo nga kansala w'omuluka gw'e Namawojjolo ekyo nkivumirira ne sekuvumirira yenna obutayita mu mitendera obutayita mu mateeka kuba tukimanyi bulungi ekintu ekyo bwe kiba nga kinaagenda. Nga bakansala b'eggombolola tukirinamu omukono nga twebuuzizza ku bantu baffe butya ensonga yonna bw'etambula. So nkivumira ne sekuvumirira abakiri emabega waakyo era abantu bange ab'e Namawojjolo kiba kyetaagisa kwekalakaasa. Bwe kiba kyetaaga kwekumamu gutaaka wano wengendo tutandikira okuva wano olwaleero baleme kutuyisaamu maaso ng'abakulembeze baleme kuyisaamu bukulembeze bwonna lugaayu bokusalawo byabwe oba oliawo nga kanso bagiyisizaamu olugaayu neyanze nti essaawa zino bw'ojja n'oba ng'okiyisizza essaawa zino nga tebaakiraga nga n'akalulu nga tebaakiraga mu kalu bandibadde baakiragirawo nga n'akalulu tekannaba nga n'okulonda tekunnaba bandibadde baakiragirawo. Kati we neebuuliza ne muleka abantu ne bamala okuteekayo empapula ne balondebwa ate ne mujja ne mukola ki ne muteekayo kyetuleeta. We neebuuliza awo nange ekibuuzo nga kansala w'e Namawojjolo nga kizze buzzi olwo mba ŋŋenda kukola ki mba ŋŋenda kukiikawa. So ekyo kikyamu ddala era sikkiriziganya nakyo okuleka nga mmaze okulaba ku kiwandiiko kikanso y'e Nama yakiyisa okubeera nga Namawojjolo egattibwa ku Namataba Town Council. So abantu b'omuluka gwange mbagumya ebyo byabwe bo nga bo kwagala kubateekamu nkyukwe kubatunduza mitima tukimanyi bulungi ne Namataba Town Council yennyini gye bafuula Town Council olaba enkulaakulana yaayo togiraba tewali nkulaakulana eriwo era eggombolola gyotunira ng'eggombolola y'e Nama ate olaba ng'ekola ki ng'olaba egenda mu maaso eri waggulu. So ekyo sikkiriziganya nakyo nga kansala w'ekitundu. Lwanga Charles ampulidde nga chairman waffe abaddeko Eggombolola kinkanze nga statement eyo evudde mukulembeze ow'Eggombolola era ku lwange nga ssentebe w'omuluka sifunangako olukiiko lwonna sifunangako bbaluwa yonna sifunangako kumanyisibwa kwonna ku bigenda mu maaso era nja kusaba abakulembeze abali waggulu enkola eno ey'okuyisaamu abantu amaaso bakwata ku nkoona basindiikiriza si nnungi. Enkola yalibadde nti
mulina okuyita abavunaanyizibwa b'omuluka nze nguvunaanyizibwa nina bakansala nina bakyamani b'ebyalo bonna we nekkiriranya mba mbayisizza mu olugaayo era nga nze ssente b'omuluka kino mpulidde kipya kyenja okusaba nja kusaba okulungamizibwa eri bakambaffe abali waggulu bajje twogere n'abantu baleme kugamba nti twabalidde muki twaddidde tulina bye twayisizzaawo olw'abantu be tukulemberakkiririza mu ŋŋambo era ekiyitibwa eŋŋambo ekya naye kyemubeera mutegeera nti wano ewaffe ng'ennama waliwo abantu abeeyagaliza balina ebigendererwa byabwe ng'omuntu kati ye agenda n'apushinga ekintu nga ye olw'okwagala okuyisaawo ebibi naye ffe nga bakansala ekyo tukikkirizangako era tetukikkiririzaamu bwe twasaba nama we tuba tutambulire wamu batuwe tawuni kanso oba tawuni boodi tutambulire wamu naye ebintu eby'okukkiriranya okutema ku ggombola lyaffe nti batemyeko simanyi namawojjolo simanyi kasenge ebyo tetubyagala era tetubikkiririzaamu tetwagala tutambula nga nnama nga tutambulira wamu ebirala byonna tetwagala kumanya so kyekyo tetukkiririzaamu ebyo tetubikkiririzaamu era tetubisabanga ate nga n'abatuuze tebalirwedde kugenda namataba wabula twagala nnama eyawamu tweyanzanyo tuyanza ssentebe w'abavubuka namawojjolo parish nga ensonga etukubye ennyo ekyukwe kuya nti ate omuluka gwaffe gugiddwa eno ate gutwalire munakituma nga abakulembeze abatutuwala bennyini nga tebalina kikola kyebamanyi bayisiza mu bakansala baffe amaaso bakyamani baffe amaaso basidio tebalina kyebamanyi ate balina enteekateeka ezituwala namataba abantu beeraliikirivu mu mitima abantu batandise okukaaba babagamba bino kino nakiri beeraliikiridde okumenya ebintu byabwe batugenda musamu tawuni kanso byebikyefu tetubitegeerako ddala tetugenda bikkiriza banamawojjolo tetubasuubiza ekintu ekyo tetujja kubikkiriza tugenda birwana namawojjolo inasigala mu nnama si namataba tetubimanyiko yadde abantu bagenda babagamba ebigambo bakyamani bali eri bakukuta bukusi tetubiwulira mu ŋŋambo biki ebyo obululu mulina ebisajja kijja mwesimbewo ate mwagala ate mubasalako mu constituency obumu ate bagenda eri bakugira eri kuki namawojjolo erina kusigala mu nnama ebyo tubimanyi yadde sigaleze mugajosa komanda omukyala eyali ateekeddwa obulungi era nga yali ateekeddwa okukwatira Namasab County bendera oba fulaga ya National Unity Platform okubeera nti nkiikirira Namasab County ku disitulikiti e Mukono. Ekyamazima kya bunyiikaavu era kikuba encukwe okubeera nti ekyamazima ezandibadde nga rules of procedure ezandibadde ziyitira mu kanso ey'ennama ebiteeso bisobole okubeera nga bisuumuusibwa okubeera nga bituuka ku disitulikiti e Mukono ate bijjanga olugambo nti omuluka gwaffe ogw'ennamawojjolo wamu n'ekitundu ku kasenge ntimbalala kigenda kuba nga kigattiddwa oba kyagattiddwa butereevu ku Namataba naye nga tawuni kanso yaffe azimu eggombola lyaffe ery'ennama wamu ne kanso yaffe ey'eggombolola ly'ennama teyategeezebwako wadde ba stakeholders oba ba chairpersons LOC1 chairpersons LOC2 tebalina kye bamanyi ebbanga emyaka egisoba mu 10 Namasab County erudde ng'esaba okubeera nti esuumuusibwe eve ku ddala lya sub county okubeera ng'etuuka ku town board oba town council baagaana era emabega mu kanso kuliko ekyaleetebwa wano ku ggombolola ennama mu kanso nga baagala okutulako emiruka ebiri okubeera nti byo bagifuula town council oba town board ne tugaana era kanso n'ekiyisa ne bagamba nti nga kanso y'eggombolola ly'ennama wamu nga bakkiriziganyizza ne bagamba nti namange eggombolola lyonna twandibadde twagala era kyekituufu ekyokukolebwa tugende mu town council omulundi gumu okusinga bye bagamba nti mankwetu okubeera nti abakulembeze abamu mu kweyagaliza ennyo baagala babakutulireko obutundutundu olw'okwagala okwekuletingirawo bu constituency wamu n'obufoofofo okubeera nti bajja okukulembera ekyo tukigaanira ddala ng'abatuuze b'ennama ng'abakulembeze b'ennama ate era nga ba stakeholders abalina obuvunaanyizibwa ku nnama ng'eggombolola nnama mulimu ebyobugagga by'abantu bw'otunulira Namawojjolo tetugamba nti erina kubeera nga esalibwawo oba ebisalibwawo bibeere nga by'abantu ab'olubatu bateeke ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka basse ekitiibwa mu nfuga ey'eddoboozi ery'abantu ekyo abantu b'ennama si kye baateesa kyekyokubeera nti nnama ng'eggombolola lyonna lisuumuusibwa okutwalira wamu okufuuka town council wabula si kugenda nga bakutulako emiruka egimu kati nga Namawojjolo oba Kasenge oba Namubiru nti babeere bo nga bagitwala wa yonna gye bakola gye baagala
namange gombolola ddene eririmu abantu ate era nga nabo bavunaanyizibwa okwesalirawo kwekyo kye bateekeddwa okubeera nga kyebaagala. Ng'ebulungi nga twakajja mu bukulembeze emyaka nga 12 ensonga eyo yajjako era ne bwegigaana akitegeeza obitigaana era balina okumala ogize baba bakola ki batwetaaga so bakulembeze banayize basaba kubeera bakakkamu era gavumenti bw'eraaba eyagala okwawulayawulamu ebitundu ebyenjawulo bajja kujja bakole ki batusabe nze Namataba singa bakiwulira nti Namawojjolo yatwegasseeko so basaba taka babakuwa busasi balabe reaction yammwe naye tubasaba kubeere bakakkamu buli kimu ekinaaba kikolebwa kijja kukolebwa nga kise muki mu mateeka. Nti olunaku olwaleero tumazeeko emyaka gyaffe 5 nze nga Solomon Yiga chairperson wa General Purpose ate omubaka wa Parliament addako 230. Bwe mba nnina ekiruubirirwa ng'omukulembeze sisobola kukkiriza ate kulaba nga emiruka egimu ginzigibwako. So olwaleero mu kanso yaffe gaddewo emyaka 5 evuddeyo ekiteeso kuva mu ssentebe waffe nti Namawojjolo yagenda mu Namataba. Naye njagala kutegeeza abantu ba Mukono mwenna n'abantu nti kanso y'Ennama yayisa ekiteeso okuggyawo omuluka gwe Namawojjolo gugende gwegatte ku Namataba. Ekyo kikyamu era tukivumirira. Njagala kusaba Abaganda baffe ab'e Namataba manye eri obukulembeze technical ate ne political wing naffe Ennama bwetyo nno bwe tuli. So njagala kusaba abakulembeze ba Namataba bwe kibanga bwe kityo bwe kiri nzikanya nammwe nti Namataba bw'otunira nakifuma munene nnyo ate nze naalisabye Namataba gye yeegatte ku Nnama bwe nga tuli bakufuna mu kubanga otunira Mukono North Constituency tulina amagombolola 2 tulina mu Nnama ate ne tuba ne Kyampisi kati bw'ojja n'otandika ate okukekejjula ku Mukono North ng'oyongera ku oli ayina ekinene kubanga otunira nakifuma ayina kumpi amagombolola 6. So nze njagala kusaba Baganda baffe Namataba bakkirize Namataba gye yeegatte ku Nnama tukole Mukono North ate nga nnene nga yeeyagaza twongere n'okutondawo emirimu. So nze endowooza yange ng'omukulembeze Kigongo kansala w'omuluka guno Nkoma okusookera ddala beebaza bannamawulire mwebale tutambudde nammwe ekyamazima emyaka 5 mutukoze obulungi obutagambika. Tubadde mu kanso kuba mulabye nga wazzeewo akagugumuko ssentebe bazze ng'agenda okutuwa lipooti ye n'akubawo eggambo. Bakiŋŋamba eggambo agenze n'agamba nti mukyali awo Namawojjolo bagitwala dda ne bagigatta ku Namataba. Nitugamba yiyi kisoboka kitya era kansa awo nejjamu akasamba ttuku. Naye nze ndi mukulembeze tumanye ebintu ebyo tusooka tubiyise eno wansi ku ggombolola ne bigenda ku disitulikiti naye ekintu ekyo tekibangawo tetukiyisangako ago ge mazima. Ate ekirala tulina bakansala batukiikirira wano ku ggombolola ne bagenda ku disitulikiti naye nabo ne bw'obabuuza tebatugambangako nti baali bakiyisizza. Ate nze nina omukisa kanso za disitulikiti bwe zibaayo ngenda n'embaayo naye gavumenti weeba eyagala ekintu esobola okukola ki okukitwala oba beebuuzizzaako oba tebeebuuzizzaako. Naye n'ekirala kino sijja kukijjawo. Abantu abamu ddala abaagwa batandise okukola olukwesikwesi beekolerewo nga bu constituency gaawo nga waliwo abagamba nti baagala bakwate Namawojjolo bagiteeke ku Namataba bakolewo municipality oli asobole okujja ebirambulukufu okusinga okukukusa ekintu. Naye kansuubire nti ayinza okuba nga abadde akuba jjinja mu kisaka kuwulira kiki ekikola ki ekivaayo. Mpozi n'ekirala nebaza abalonzi bange naddala ab'omuluka Speaker y'eggombolola y'Ennama kakati tuwulira allegations nti ekitundu ky'eggombolola eno that is omuluka gwe Namawojjolo nti baagusala ku ggombolola eno ne bagutwala Namataba. Nze nga Speaker y'eggombolola eno ensonga eyo sigimanyiiko kubanga sifunanko document yonna eva ku Ministry of Local Government ng'etutegeeza nti baagala okuggyawo ekitundu ekyo. Ekitundu baba baagala okitwala amateeka we gali amalambike mu Bayibuli efuga local government gye tuyita Local Government Act erambika bulungi nti ekitundu bwe kisobola okutula ku kitundu ekimu ekigenda ku kitundu ekirala. Batulaga
nti ne bweba ministry ejja wansi eno neyebuuza ku ba local leaders kati ffe nga ba local leaders eno wansi abamu ku ba stakeholders abakulu ensonga eyo tekolwanga so byonna byonna ebiriwo webanga webiri one byabumenyi bw'amateeka kubanga tusobola kukwata kitundu kya constituency emu ate n'okigatta ku constituency endala feno tuli mu Mukono North bali mu Nakifuma county bintu bya kivandulo babanga ekitundu bakyagala nga waliwo obwetaavu bajje wansi aba stakeholders ba local leaders abatuuze ba residents b'ebitundu ebyo bajje batubulire nti waliwo obwetaavu gavumenti ebadde erowooza nti ekitundu kino tukigatta ne wali tulina enkulaakulana nekisobola okuteekawo ng'abakulembeze naffe tujja kutunulamu bwe tulaba nga kitugattako tugambe nti Namawojjolo egende bwe tunaaba nga tulaba ti kitugattako nga tugamba batuleke n'ekitundu kyaffe tubadde tukuŋŋaana emirundi mingi era nga twekubagiza olw'ebyo ebyakolebwa nti bibadde binyigirizibwa era Ssebusentebe badde nyakwebaza kiifu alongoosezza nti ettaka lyaffe tulirina ery'eddwaliro ogwo nno olutalo lunene tusuubira bannaffe abazze mu ntebe zino okumanya bani abazze mu ntebe bakola ki ebiseera ebyayita era bagenda kutukola ki so banyabo ne basebo tuleme kumalira matu wansi yakwebaza kansala Mutebi